Poliisi yakuneeseza bannayuganda okubeera obulindaala awamu n'okulaba nga buli omu abeera akalabalaba wa munne okusobola okulaba nga beetangira embeera yonna eyinza okubaawo. Bino okubaawo kiddiridde eggwanga lya America okuvaayo ne bawa obubaka obulaga nti Uganda esaanye okwongera okunyweza mu byokwerinda byayo olw'abatujja abeesomye okutuusa obulabe ku bannayuganda. Kati ayogerera poliisi wano mu ggwanga Afande Lushoke Kituma ategeeza bannamawulire nti poliisi yatandise dda okuteeka abasajja baayo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwongera okunyweza ebyokwerinda wabula nti bannayuganda nabo tebasaanye kwesoyogwa naggamba mu nsonga eno y'emu. Uganda okufuna obubaka obw'enjawulo obutulabula ku butujju obuyinza okulabikawo akadde konna wano mu ggwanga n'okusingira ddala okuva mu ggwanga lya Amerika. Poliisi yakuno evuddeyo n'ekubiriza abantu ba bulijjo okubeera abeegendereza ennyo mu kaseera nga kano. Afande Kituma Lusoke ategeeza bannamawulire nti poliisi yeeteeseteese bulungi nga bulijjo okweŋŋaŋŋa embeera yonna eyinza okubaawo. So threats weeziri kati United States tusharinga nabo information wanga nabo tukolegana nabo mu issues ez'okulwanisa obutujju bwe batubagambye nti bayinza okulumba ebifo ebyo. First and foremost musooke mwekuume muteekewo embeera gye twogeddeko, then n'ekirala naffe nga bwe tugambye tetutudde naye nga bw'omanyi sijja kutandika kubuulira nti ate kati tugenda kuyuwa amagye ku gundi ku streets no, gwe just kitwale nti tuyina we take security threats seriously era tuteekawo okwerinda kwe tulaba mu maanyi gaffe okumala okulaba nti tuziyiza threat yonna. Luka poliisi eno yeemwesaba bannayuganda obutatya nnyo omukadde nga kano wabula nti basaanye kukola ebyo bye bazze bakola bulijjo ng'okulabula nga bwe kuti kukoleddwa. Iyo mukole ebintu gavumenti byebadde ebagamba nga bulijjo. Ogenda kola kivulu. There must be security measures. Ekirala olina okumanya nti omulabe tajja kujja atulabule atugambe nti ku Tuesday nzija. No. Anytime oba osobola okutuusibwako obulabe. Naye ate abantu ekirala kye balina okumanya nti yes, threat ne bwebaawo tekitegeeza nti abantu babulweko eddembe balekeraawo n'okukola bye balina okukola. Amidst the threats to making sure nti life goes on naye nga okwekengera tukutaddewo bw'olaba ekintu kyonna kye weekengera oba omuntu we weekengera tuukirira poliisi. Poliisi mu ngeri y'emu esinzidde wano n'ekubiriza bannayuganda obutapapanga bulijjo kugenda mu bifo bikoleddwamu bulabe olw'ensonga nti bano be bamu ku abo abatta obujulizi ng'embwa enkunzi z'olusu zeeteddwa mu bifo nga bino. Mujja kubuuza kulaki nkiteekamu amaanyi mangi. Kiteekamu amaanyi mangi so that abantu batandike okujjumbira nti bw'otuuka ku poliisi osaba embwa. Bw'obeera ne crime scene omakinga sure nti crime scene eyo oje mugikuuma okulaba nti enkya poliisi bw'eba etuuse esanga scene eyo nga tebagitaataganyiza. N'abali mirimu egy'enjawulo gamba ng'abali mu gy'okusaabaza abantu n'abalina za keediko ne zimoolo bakubiriziddwa okwongera okunyweza ebyokwerinda n'obutawa mulabe mwaganya gonna. Oyina mall, yes, abantu abagiyingira baba checkinga. Musaabaza abantu nga aba taxis ne buses. Abantu muba checkinga. Bino ebintu byonna bye ndi okwogerako wano si bipya. I even don't see why people should panic. Just kyemukola muddeeyo mukole ebintu gavumenti byebadde ebagamba nga bulijjo. Ndowooza buli munnayuganda akimukakatako okusobola okulaba nga abeera kalabalaba wa munne awamu n'okulopa ekintu kyonna ekiyinza okubeera eky'obulabe eri obulamu bw'abalala.